Mu kwongera okusitula ebyenjigiriza, Vision Group ekuleetedde omwoleso gw'ebyenjigiriza guyite Education Expo ogusookedde ddala abayizi, abazadde, abasomesa, abandannyini masomero n'amatendekero mwe bagenda okufunira omukisa okwolesa bye bakola n'okubangulwa okuva mu bakugu mu byenjigiriza. Olwaleero akakiiko akategesi ak'omwoleso guno okuva mu Vision Group kalambudde ekifo we gugenda okubeera okuva nga 27 okutuuka nga 29 omwezi guno mu kisaawe ky'ettendekero ly'obuyiiya erya Uganda Institute of Information and Communications Technology Nakawa. Omulamwa ebyenjigiriza n'emirimu wawe bisisinkanira where education and the world of work meet. Nalwekyo tukomyewo n'omwoleso ogw'ebyenjigiriza okuva ng'ennaku z'omwezi January 27 okutuuka ku 29. Tugenda kubeera wano ku kisaawe kya Uganda Information and Communication Technology Nakawa okuyingira shillings omutwalo gumu gwokka. Kigendererwa kyaffe kulaba nga tuteekawo enteekateeka okulaba nga tuddamu okutumbula ebyenjigiriza. Ebyenjigirizibwa byakosebwa bubi nnyo omuggalo olw'akawuka oba obulwadde bwa ssenyiga. Nabwe kituvuddeyo nga kampuni ya Vision Group okulaba nga tuteekawo engeri gye tugenda okuddamu okusoosowaza ebyenjigiriza mu ggwanga. Ono akunze abaagala okwolesa okujja ku kitebe kya Vision Group mu industrial area beekwata emidaala nga gikyaliwo n'asaba abayizi okujja Nakawa nga 27 okutuuka nga 29 okuganyula mu nteekateeka eno. Tubaleetedde abakugu abagenda okubanga babayigiriza mu ngeri ki bizinesi yo gy'osobola okulaba nti ogiwanirira n'etaddamu kugwa. Waliyo n'okusoosowaza curriculum empya, skills based curriculum empya eno gye baakaggulawo bannaffe okuva Ministry of Education. Era wagenda kubeerawo omusomo ogukwatagana ku curriculum empya. Abavujjirizi bonna mujje fogwaffe kulaba nti tukukwasaganya n'abantu bonna. There's also parking down those are the noise of the exhibition zone will be this other side, and then those who are specific want to concentrate on the right one. Yes. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.